gwanga Uganda, who betrayed Ugandans? Nze kankubulira ekintu ekyasooka kutta Uganda. Okujjako term limit. N'olwekyo 7th Parliament gye nalimu 7th Parliament eyo eyayamba President Museveni okujjako term limit. Kubanga nze nkubuulire term limit nkujjukira ngezaako okugeraganya ne Bible. Omanyi nze ndi muntu wa Katonda. Ebyensi mbikomparinga na Bible. Waliwo ekiseera abaana b'Isirayiri we baali batuuse okukurosinga okucwekanisa mu kuyita crossover okusala kuza mu promised land. Moses n'anoonya abantu 12 n'abagamba mugende mutate spy. Go and spy the land. Mukete mulabe land eryetya nga bagiraba eri wali bali bagiraba batuso okurosinga n'abesende nga bagende bakete ne baketa ne basange ensi nungi nnyo nebwe bakomawo ebisajja 12 nebigamba ensi nungi nnyo buli kimu kyonna gyekiri naye ffe tuli they saw themselves as grasshopper muziyita kimwe ne bagamba nti ffe tuli twerabye ng'obuseenene kubanga eri tetusobola kurosinga agendayo twerabye nga ki ng'obuseenene. Okiraba ababiri bokka be baagaana Yesu Katonda n'anyiiga n'abagamba nti muddeyo eri mu nsiko mugende mwetooloole ne baddayo mu nsiko. N'olwekyo nkigeraganya ne Uganda eyo term limit yali tuusiza wali nga tulengera tugenda kucrossinga Uganda tufunye what we call peaceful transfer of power kuva mu president omu kugenda mu ndala. Democracy tebagizimba lunaku lumu, bagizimba ze process. Nayo gizimba ze process nga opportunity yona avuddewo ne wagenda n'omulala n'ono akoze byamaze ne tulaba n'omulala eventually mugenda kutuukayo. Naye bwe wabaawo omu n'ayagala nnyo obukulembeze naye kati bano aba 6th Parliament kujjako ffe aba 7th Parliament kujjako abantu nga ffe twali 5 mu mmeka sijjukira twali nga 50 mu mmeka abaagaana ne tubanga Joshua ne Caleb ffe ne tugaana bayerabanga grasshopper nga bagamba Museveni watali tetusobola kufuna omukulembeze omulala ffe tuli grasshopper ne beerabanga obuseenene era up to now bakyayerabanga obuseenene. Kati Parliament eyo eya 7 eyajjako term limit kati etidde ddala okusingira ddala ekirala. Of course president yatulyamu olukwe okwagala kusigalawo kati nabali abamuyamba asigalewo ne beerabanga obuseenene nabo be batulyamu olukwe. Kaakati ne tulema okucrossingawo egyo chapter neba closed ne tulema ne tugenda mu nnaku yonna ogimanyi kuviiraawo kuva 2006 in fact 2001 awo 7 ng'atabuse Besigye bwe yavaayo n'alaba ayagala obukama nnyo ayagala kubeerawo emirembe n'emirembe we twatandikira okufa entalo ne zitandika olwo abantu ne beegabanamu 10 point program ne zisigalawo ntuzeerabira. So 26 bagijjako 25 katawo ne bitandika byonna okwonooneka kufiira ddala. Naye nali nkyalinayo essuubi eryokufuna peaceful transfer of power nga tusigaza age limit. Naye age limit bwe yatuuka ono omukyala Kadaga wamwerabidde yennyini n'agamba nti singa teyalinze Museveni yandibadde lwakitula. Kinswaza nnyo okulaba nti omukazi ddala amanyi bad governance kyekola ku bakazi ye yasituka n'agamba nti President Museveni alina okusigalawo. N'olwekyo n'aleka Parliament abamagye ba security ba Museveni bajja ne bakuba abantu bonna mu Parliament abasigalawo ne babawa ssente ne bajjako age limit. Kale abo eyo Parliament yali ya 10 age limit yes yali ya 10. Kale eyo ey'omusanvu neye 10 ne mukama waabwe President Museveni balidde mu Uganda oluko. Naye kyenjagala kubuulira nga sinamaliriza era bali abayerabanga obuseenene era Katonda ensi ya Isirayiri n'abaddayo ne beetooloola mu ddungu ne beetooloola
ku lwabo babiri at least abasigalawo eventually bacrossing era omu ku bo yalidinga abaana b'Isirayiri Joshua ne Kalebu abaagaana ku lwabo Katonda yabatuusiza ekiseera ne bacrossinga era njagala kukubuulira nti wajja kutuuka ekiseera Abannayuganda nabo ne bacrossinga naye kati bwe tuli wano toyinza kugamba nti eggwanga lina independence nga limaze emyaka 59 nga tebafunangako peaceful transfer of power. Omukulembeze omu n'agenda ekololo n'akwata bino ebikwaso instruments of power n'aziwa munne n'ashakinga engalo ze abantu bonna ne baseka ne basanyuka ekyo nga tekinabaawo bino ebya democracy na independence mu Uganda ebyo bijjewo kubanga kati omusajja okwagala nnyo obuweereza ne ssente n'obugagga nze kankubulire State House eyo sijja kutya kugyogera nga babbye abo bantu bonna boolaba ngamba relation bonna nga mwebali bonna bonna baliyo bakwataganira wamu bonna obugagga nze mbasekerera Miria Matembe mundaba wano ekyobugagga kyendina kiruwa tekiriiwo naye ndi musanyufu ndi bulungi mu Yesu mu Katonda naye bo babbye ne babba buli kimu kyonna kati baabo bagenze nze ebirala binsesa saagenzeyo eyo Dubai gye bagenze okwo mu expo n'abantu bazenga bangamba nti omanyi products ze batutte zonna ezikoleddwa from State House bakama ba State House bakama ba presidency ne State House nti byo bitundibwa eri nengamba tebanakuta ne kati oba tonakutokutadde ekibuuzo ekya transition nga tumaliza ekisembayo tulina ekizze kitundibwa marketing the Mhozi project tulabye Mhozi project bazze bagitunda kuva mu kaluka 2016 nga bajja batunda Mhozi kaine Rugaba tuze tulaba kulembeze banji ku mawanga ga Africa abawadde omumuli eri batabani baabwe okubeera nga bakulembera ensi Mhozi recent yabadde mu ggwanga erya Somalia nga sinkana omukulembeze waayo waneno Kenya George Sabiti ewedde nga sinkana Uhuru Kenyatta banansamu ne balowooza nti ddala kituufu omukulu yandibanga naye mutabani wa President Museveni atandise okweteekateeka sinakindi 2026 akwate naye entebe nze kankubule nze ekyo kintu kyoyogera sirooza nti kya lugambo sirooza nti kya lugambo omuntu yenna alaba alina wisdom mu mutwe mu Uganda muno akiraba bulabi nti omusajja ateekwa kubanga yiiya kuteeka ku mutabani we ekyo nze ndowooza buli omu alina amagezi akiraba yabadde akiraba naye njagala kukigamba very clear onsonyiwe okukozesa olulimi lwengenda kukozesa njala kugamba nti ekintu ekyo kya busuru nnyo ku bakulembeze ba Africa busiru nnyo ku bakulembeze ba Africa era nze njagala bw'oba ogenda kulaba nti President Museveni mu bulamu bwe araba nti omukazi we Janet kugamba ya fittest kuba minister we education yonna eryaweefa naye nga ali fittest omukyala omukulu ansinga myaka ayandibadde ali mu nyumba atudde alabirira bazzukulu naye wuuno omulaba bw'ajja bagenda kutuwa reports ng'ayitawo ng'omukazi wamugoberera teri bantu mu Uganda muno bayinza kukola ate kakati ekinzita baleetera ddala batogamba nti these are the wisest people kati nze njagala kubuuza kati ng'ono mutabani wa Museveni wayiya kugenda kumutuleetera kutukulembera ng'amuyiya muki nga magezi kyaga mulimu kugamba nga bwe mulaba abalala oluusi twagala kufa naye katonda nze nsaba katonda banange atujjukire tucrossing kubanga ekyo kintu kyonna kya busulu ekyokuleeta famire yonna simanyani mukoyani simanyi mulamu we bwaliyo n'abalamu timbamanyi bali ba ministers kati nga Matembe with all my knowledge and ability and capacity nga bankasuka wali nga baleeta ng'obwo simanyi ono omulamu ono nga bamu Uganda kati yandibadde kyekyo kyova olaba eri nga bweri si Uganda yokka
eyo Africa bwogiraba bateekako baganda baabwe bateekako ki ebyo byo biraba singa bateekako na abali intelligent kubanga oyinza gamba nka America nga waraba Bush ne mutabani wa Bush naye nagendawo ngolaba kugamba bwanga bali sako ziryawo mu intelligence ate n'ekirala bwanga waliwo constitutionalism gyoraba ntajja kubeera awasuruwale for 5 years aveewo naye no we bagenda kututeekera kati nganze Miria mazima with all my knowledge and intelligence ngumuhozi yafuga Uganda kugamba surely Uganda namwe muzukuke arise wake up Ugandans nze njagala kugamba mmaliza ngamba Ugandans bana muzukuke wake up muve mukutya muve mukwefuura mu obusenene ensi yaffe mukadakika kamwanga bakola constitution preamble gamba nti recalling our history which has been characterized by political and constitutional instability, recognizing our struggles against the forces of tyranny, oppression and exploitation.